Oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssabbiiti ewedde mu disitulikiti ya Luuka, abantu bangi bava mu mbeera era omuliro gwateta mu kibuga Kampala wamu ne bweru w'ekibuga. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nsonga akakasizza nga bwe bafunye ebifaananyi byabo abaakulemberamu okwagala okwokya ekibuga Kampala era ng'abantu 836 be bakwatibwa nga 362 be baakateekebwa mu kkooti. Wetwogerera kati abantu abawerera ddala 836 be baakakwatibwa, 362 mu bo be batwaliddwa mu kkooti nga mwe mwali ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. 330 basobodde okwateeka ku rimanda. Olwaleero abavuganya ku ky'obukulembeze bw'eggwanga bazzeemu okutalaaga ebitundu eby'enjawulo wanena nga wasinzidde n'abeebaza okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda. Kandidate wa NRM yabadde mu bitundu bya East Kyoga, Essoroti yabadde atambuliza emirimu gye obulungi. Kandidate wa NUP ku makya yakedde n'atuuka ekyegegwa ky'Enjojo ne Fort Portal. Oluseregende lwabadde atambulirako n'enkuŋŋaana zino ez'olukale ezabadde ategeka mu makubo teyasobodde yadde okusituka okuwuubirako abantu mu makubo. Kyekyenjawulo kye tusobodde okulaba ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ku nkya ya leero. Era campaign team ye mu bitundu bino ebya Kyegegwa ne Kyenjojo basobodde okukwatagana ne balambula ebifo nga Electoral Commission bwe yakitegeka. Ono ategeeza nga bwe bakutte omwami eyakwata ennyondo n'agyolekeza omusirikale wakati mu kibuga ssaako n'abaali bagezaako okwokya poliisi y'e Katwe. Enanga alambuludde ne ku muwendo gw'abantu abaalusuulamu akaba wakati mu keegugungo. Era asambaza ebibadde byogerwa nti omukutu gwa Facebook ogwa poliisi waliwo abaaguyingiddemu. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.